waliwo wesaza, waliwo wegombola, waliwo muluka, waliwo mutongole. Abo bali ludda wa mu constitution. Lwaki butabula eggwanga? Musaawo system eteriiwo. Tewali wasaza, tewali kabaka kalikyolidda. Constitution yagamba nti mumuyite kye mwagala, but is a kalikyolidda corporation so. Lwaki mukiraba ne mugaana okisoma? Mu Luganda kalikyolidda ye Saabataka. Wali constitution kimanyi kikugamba you can call it by whatever name called, oyinza nomuyita king, oyinza muyita king, culture Kristo oyinza kiyita kingdom. Niekyo name called. See a thing. See substance. Substance erimu article lyesooka corporation so omuntu omu. Kati biki ebyoganda ogamba nti obwakabaka naye otaddewo olukiiko otaddewo kiki, waliwo ne Buganda Land Board, waliwo kiki, Buganda masaza, abantu tebabalimbalimba tugenze mu mitendera gy'amasaza agataliiwo. Nze singo wano tata wange era assistant agriculture officer ng'atwala singo eno yonna n'eno kibuga yonna yalinayo ku ttaka yagenda mu banka neyewola ne balitunda. Naye singo lyali saza limu, mwe mwava Kyankwanzi, mwava Kasanda, mwava Michera district, mwava ne Kibuga. Kati gw'otuuka Mmengo n'ogamba nti saza ly'Essingo liruwa? Namwe ne mugenda mukuba. Nawe mwakula mutya ani yabaloga? Zasikiza mukulu. Namwe ne mugenda mukuba olukiiko ab'Essingo. Ssingo eruwa? Ogamba nti district ennya. Ate mpulira nti mugenzi ab'Essingo. Okay, mulina okumanya isu nyizo obutadde wano. N'ekyo muyinza muteekwa okukimanya kubanga mwesukala and I've written books. Bino byonna bituufu. Kakati mbadde ku kiri ky'abalimi bannange bano. Kubanga bwe naabaki kati oba nafudde n'akiwandiika kale omuzimu kagwogera. Ate Abaganda batya nnyo emizimu kyokululuma noki. Lwekyo kankyogere mugati omuzimu ogwafudde gwokyogedde. Bannange RDC mubeere n'amaanyi. LC5 okola nnyo kuba nkoze naawe naye gwe ate olinawo kyekubira kubanga erisa limulira bakalulu naye RDC wane Kenya tewaliwo Bwakabaka bulina maanyi era kizibu nnyo okugamba nti konvoyi gy'olabye ya Kabaka w'Abakyukuyu eyiseewo. Bachifu w'Abakalenjini, oba w'Abajjaluo, oba w'Aba Embu, oba w'Abemmeru. Kizibu. Nene wankubadde Obwakabaka tebulina maanyi. Zo region zirina amaanyi. Omukyukuyu bw'anyiiga oyinza obutasula. Omujjaluo ng'anyiiza Odinga bw'atamukkakanya tosala. Omukalenjini nga yeekumyemu ogutaaka gusukka naye nga weewuunye. Obwakabaka bwabwe tebulina maanyi ne regions zaasigaza amaanyi. Era ojja nakusaayo ffe ng'Abakyukuyu namusabye bagamba ffe ng'Abaganda will crush you neno gyebiri. Ffe ng'Abakyukuyu, ffe ng'Abajjaluo, ffe ng'Abakalenjini. Naye nga njogera ku bantu abatalina Bwakabaka buladde. Gye buli. Ne supremacy eri mu regions si mu Bwakabaka. Ewaffe e Buganda tulina Obwakabaka obulina ekifaananyi ekirungi. Tulina Obwakabaka omuntu bw'alowooza nti bw'amaanyi naye ng'ate region terina maanyi. Era y'ensonga lwaki oli akola statement nti tosobola kufuga ng'olwana ne Mmengo. Lwaki Mmengo? Lwaki si Buganda region? Tosobola kufuga nga Mmengo ennyize. Lwaki tosobola kufuga nga Omuganda annyize?
nti ekifaananyi kye mwasiiga eri obwakabaka n'amaanyi ge baalimba nti baatuwa mu bwakabaka gajabuludde amaanyi ga regioni. Tulina obwakabaka omuntu bwe yalirowoozezza nti bw'amaanyi naye nga regioni terina maanyi. Yensonga lwaki osanga omuntu ng'ali mu Buganda n'avuma Ssaabasajja n'okuseka n'aseka ng'alina baakuŋŋaanyiza luli ataavumirwanga na Bunyolo. Owe mulidde Buganda ng'e Bunyolo atalidda, oba we mulidde e Bunyolo ng'e Buganda atalidda. Ataavumwanga na Bunyolo olw'obukambwe bw'Abaganda oba olw'amaanyi ga regioni ey'awamu. Essaawa eno ne mu Buganda awemulwa, aleebuulwa, avumwa, mu amaanyi mulowooza nti gayina kubeera mu Mengo, tegayina kubeera mu region. Era oli najja n'akola statement, ffe wano mu Lubiri tetwagalawo magaali, bw'oba okakasa nti mulina amaanyi gagobe mu Buganda yonna. Lwaki mu Lubiri? Mengo ekomawo mu Lubiri? Oba okubaawo kwa Mengo kutegeeza ki Buganda? Lwaki Buganda esibiddwa ebweru Mengo n'esinga Buganda amaanyi? Mengo eva mu ki? Kubanga bwe twali tuva mu Balasange nga tuyingira mu nsi ya Muwawa, nga tuva mu nsi ya Muwawa nga tuyingira Buganda, nga tuva mu kubeera Abalasange nga tuyingira mu kubeera Abaganda, Ssekabaka Kintu Olubiri yalukuba waffe Busujju, si Mengo. Awo twatuukawo butuusi. Kakati lwaki tukkiriza amaanyi ga Mengo ate agataliiwo okumira amaanyi ga region gye bayita Buganda? Era lwaki Buganda twagala okugipimira Mengo? Na lwaki bwonyiiza Mengo, lwaki bwonyiiza Mengo tosobola kufuga? Lwaki si bwonyiiza Abaganda? Muddeeyo ku drawing board entuufu, munoonye Buganda entuufu eri luddawo. Era mulekerawo fokasinga ku maanyi g'okubaggulira enzigi, mukomyewo amaanyi ga regioni. Kubanga amaanyi ga regioni ge galina okukuuma Mengo. Ne bwe yasasikanga obota agizinze, ffe Abaganda twasigalawo era region yasigaza amaanyi, era amaanyi ago ge gaakomyawo ekifaananyi ky'Emmengo. Kakati erinnya Buganda lifiiridde mu Mengo. Mengo bwenyiiga so si Buganda. Mengo yo wali ebisumuluzo ebifuga so si Buganda. Kakati ate n'omulabe najja kuteeramu nnyo ebirungo mu Mengo. Emmundu nazikuwa diplomasi babakuuma mukuumi. Laba ebitiibwa bannange, laba ebitiibwa. Aggumidde Katikkiro. Mundu ne bazibawa. Ne muba ne project ne babookyayo. Amawulire bwe gatuuka okuwandiika nga waliwo abakulembeze ba Buganda basisinkanye Museveni ku lw'ebya Buganda, Mengo esisinkanye Museveni si Buganda. Kakati wano wakati ng'ositula Mengo ettabi ku Buganda ne kitta Buganda era ne kisaanyizaawo ddala Buganda. Kyokka ng'ate Buganda yalina okukuuma Mengo. Kakati nnyinimu avumirwa e Buganda kasita tomuvumira Mengo, awo wo tolina muvumirawo, oyinza obutavaawo. Naye mu Buganda vumanga bw'oyagala mu Buganda kasita tomuvumirawa. Mengo we wali awo akabasa. Naye nga Ssaabasajja afuga Mengo, oba Mengo alina fugirayo bufugizi ng'afuga Buganda ey'awamu. Kitegeeza ewali administration ya Buganda wayonoonya amaanyi ga region ya Buganda yonna. Focus tugitadde Mengo. Ebitiibwa eby'amajjolobera ebiri e Mengo bissa amaanyi ga region
nti obwakabaka bulina amaanyi naye ate region terina maanyi. Kyegambye wano Kenya tewali wakabaka bulina maanyi naye region yasigaza amaanyi. Nti region bwebeera n'amaanyi tekubwa ku mukono ng'erabye ekiginyigiriza. Kakati wano Mengo nejjetuulamu abaprovokinga banna region bamayiga type. Kakati munna region bwaneemulugunyako ku kigenda mu maaso mu bwakabaka bwe. Baabo basanyawo ekitiibwa kya Buganda, basaanyizaawo ekitiibwa kya Buganda, Buganda yonna bagisanya. Kati munna region ng'anakuwa nga ggwamu amaanyi nga yeerabanga atalina mugaso era kyongera okusala ku maanyi ga region. Kubanga munna region wali aprovokingibwa alaba byayina okwogerako naye bamugamba ennono zikkugira. Kubanga Buganda mwagiteekaawo Mmengo ate ng'awo Mmengo kyali badde kitebe kya Buganda ate si we kyasookera. Kireza Buganda esukkako ku Mmengo naye banna Buganda amaanyi ne focus mugitadde ku Mmengo nti bw'olaba ab'Emmengo nga babaggulira enzigi buladde. Bw'olaba ab'Emmengo nga batambulira mu Bugombe buladde. Ng'eno Omuganda talina sse. Nga region terina sse era nga terina maanyi. So nga ate amaanyi ga region gajaabululwa omumpembe Museveni naye ng'akozesa awo Mmengo kuba ffenna bwe tutunuuliza amaaso nti weewali Buganda ne bwe gawandiika Mmengo efunye obutakkaanya ne gavumenti eya wakati si Buganda. Olunaku lwe mwani minimizinga Buganda okugiteeka Mmengo azini nti Buganda nevaawo ne mukituuma Mmengo lwe lunaku lwe mwaluzinga ne maapu yammwe ku ya Uganda eyawamu. Kubanga mwatta obwakabaka ne mubufuula Mmengo. Ensobi eŋŋendere ne zigenda nga ziwandiika Mmengo esisinkanye Museveni. Mmengo ekoze bweti kyova olaba kakati ku maapu bakutaddeko nga Central. Ekifaananyi kya Buganda nawe wa contributinga mu kukitta ne mu kukijjirawo ddala Buganda n'olaga nti ekoma Mmengo. So singa mukomyawo amaanyi ga region nti Omuganda nga yanyiize tofuga. Lwaki Mmengo nga yanyiize? Mmengo kyekye watali Buganda. Lwaki obwakabaka obulala tebabuyita Bugembe nti olubiri lwakyabazinga luli Bugembe oba kyabazinga bwa Busoga busigalayo oba kyabazinga bwa Busoga. Kyova olaba omusoga singa aba ne kyagaye nti kino kiba bwali nnyamuwa yaŋŋanyize kiba kuba ye oluusi akyalinamu ku bwakabaka obulamba obutaminimizingibwa Bugembe. Obwakabaka bwa Bunyoro Kitala tebupimirwa kitebe we kitudde. Lwaki obammwe Abaganda bupimirwa ku Mmengo? Era olowooza bino ebitiibwa eby'amajjolobera Mmengo si bye ebyonoonye amaanyi ga region ne bisaanyizaawo ddala amaanyi ga region. N'olaba obwakabaka nga bulina amaanyi naye ng'ate region terina maanyi. Naye nga gwe sooka weebuze bwakabaka ki obulina amaanyi? Omuzza obuzzi mwasendera Abaganda bonna ku ttaka ne watabaawo nti nedde waffe Buganda tekisoboka. Nga lwaki Abaganda bagobwanga ku ttaka ne watabaawo nti ewaffe Buganda ekyo tekisoboka? Kubanga agaali badde amaanyi g'Omuganda mwagassa Mmengo ate ng'era nayo tegaliyo.
era nga bwe mulowooza ekitiibwa n'okutiibwa birina kuweebwa Mmengo si Buganda. Authoritatively nsobola okugamba nti Mmengo esobola okubeera ekizibu ky'Abaganda kubanga yabalimba nti erina amaanyi agabataasa ebizibu kyokka nga nayo tegalina. Tosobola fuga nga toyise wano Mmengo kyokka ate ebizibu ebivudde mu bafuzi aba biteyagala owuninga ate ng'etulaze nti yeeyina ebisumuluzo ebikuumidde oli munda. Kubanga amaanyi gammwe Abaganda agalina okwerwanirira baagabajjako ne mubako institution gye mukwasa ebizibu ate wallahi nga tebiyinza kubanga n'ebyaye erina bikwasa mukomyewo amaanyi ga region muve mu kufokasinga ku maanyi g'Emmengo muve mu kufokasinga ku bitiibwa bya Kabaka eby'empewo bye batulimba obulimi kubanga naye yagamba baabutuddiza tebulina mutwe. Buganda yerina okukuuma Mmengo so si Mmengo kuuma Buganda. Kikyendegeeza ensonga erina kubanga Omuganda yanyiize so singa Mmengo yanyiize tebakulimbira mu bitiibwa by'Ab'Emmengo okulowooza nti gwe Omuganda oli wa kitalo nnyo nga region yo tekyalina maanyi Obwakabaka bwe bulina amaanyi. Bulina maanyi mu biwandiiko Ab'Eggana bye bawandiika there is kingdom in Uganda which is more powerful Kabaka of Buganda n'ebirala. Olulimi Oluganda lwagenze ku Google noneyo kifa batakyalina nawe tulutuuza era mu nnimi zonna eziri e Buganda olulimi Oluganda eziri e Uganda olulimi Oluganda lwe lwasoose ku Google tutakyalina nawe tulukuumira. Amaanyi galina kubeera ga region tegalina kubeera g'abakulembera region kubanga amaanyi ga region ge gakuuma abakulembera region. Abakulembera region ne banaaba n'amaanyi ag'ekimpatiira nga tebalina maanyi gakuuma region ebijja ssaanawo. Y'ensonga lwaki Kenya wootasanga nti ono Kabaka w'Abakikuyu ono w'Abakalenjini ono w'Abaembu ono w'Abammeru ono w'Abajaluwo kyokka ate abantu ba region ezo balina balina amaanyi era bw'obanyiiza tosala mu region zaabwe. Nalabye Ruto juzi nga yeewozaako ku bya Gachagua ng'akimanyi tayinza fuga ng'Omukikuyu munyiivu. Mubuuze lwe yatta ebiriga bya Uhuru ekyamutuukako wano kyali kigenda kuyiwa gavumenti nnamba. Omukikuyu munyiivu okwata otya kw'omukuffe kyokka nga n'Odinga bwanyiiga ekisumu tosala. Mwe wammwe Mmengo yerina okunyiiga si region era yerina okubeera n'amaanyi ga region. Ekinsanyusa Katikkiro yagaye temuleeta wano amagaali situbyagala ffe wano mu Lubiri Buganda ekomaawo tolina n'amaanyi gagaali situbyagala mu Buganda bw'ate Buganda yeesinga amaanyi. Katikkiro mwatalina n'amaanyi galagira omwe bavumira Ssaabasajja Kabaka ng'ekyokujooga oli n'avuma n'okuseka n'aseka nga wamuvumiranga waluli e Buganda ewaffe oba okusukka Buganda ng'onadda e Buganda. So Museveni yajja amanyi ebisobola okunafuya Buganda era yajja amanyi jjawo ekigambo Buganda okifuule Mmengo. Kakati Mmengo n'enafuya amaanyi ga region neefa. Kakati Abaganda n'Abakabira endala mwenna mulwane kuzza maanyi ga regionizi zammwe kubanga ge gasobola okukola Obwakabaka obulungi. Fobote bwe yazinda Olubiri yakuba Mmengo
teyamanya Buganda ntuufu nti eri mu region. Era region yasobola okulwana yo ne yeddiriza Obwakabaka. Obwakabaka tebulina kusinga region maanyi. Kubanga bo bwateekebwako n'amateeka temukkirizibwa mu kuyeekera, temukkirizibwa mu kino, temukkirizibwa mu byabufuzi. Kakati ate munna region ye tolinawo omufugira era tolinawo omulabira. Bw'aba anyiize asobola okukuzinda koppeko ku b'e Kenya. Obwanga tubujje mu Bwekabaka azin n'obuvunaanyizibwa n'okutikka emigugu. Ayisa abasajja Kabaka tuttibwa, ayisa abasajja Kabaka tuttibwa. Sooka obeere n'amaanyi ga region. Tojja na kulipootinga nti tuttibwa ate ye Kabaka yajja okukuloopera ng'aba munyiizizza nti genda otabaale. Nze yeekolera.